Ogamenti I've missed my peas. Oshegera, I've been getting my peas on the 1st of every month. Now because you had sex, I have missed it. I am pregnant. Kumbe the cycle does change. You understand? So kati abakazi bwe balina okutulabula fa basajja. Kati the problem comes in nti no banga webaka nono. That's where the problem is coming from. So you're going to look at who is better than who. You understand? That's where you'll take the pregnancy. Ogambe Prince, no lubuto lulwo. Nenga to lubuto lwa Josh. Because you've seen Prince is well off. Ajja kusobola mugamba. Ate ne Prince alaga nti nayagala nnyo ki? Omwana. Anti yeye ensobi gye mukola namwe. Oshegedde. Omanyi nti osobola ofuna omuntu n'akupeeka omwana n'abeeranga ate in fact oba kati mukikozesa ng'abafere. Olinaga nonzalira omwana gwe kikanakulya gwe. Buli kimu mba nkimaze. Some of us jukira as women twagaza emotions. Yeah. Waba wagenda okitwala. Bagamba dole ya bagamba atanetuka atategeera oba n'emyaka emeka. No, buli mukazi n'emyaka enkaaga bali mbomukazi. Abamu ku mulembe ki? Guno gwennyini. Abamu. Nange wendi wano bakyanninda. Ani? Abasajja bali. Omanyi be wakalimba. Nakalimba ki? Ze sirimba mbutambeeyo. Abamu bakyogera. Sirimba mbutonzi. Abamu bakyogera esebe gyogambye muno banegwe kidana no balonza ali omwana. Abasajja abamu bakikozesa okufuna omuntu. Of the influence of like, let me say, if like you're charming, you're nice, you're blah blah blah. At the back of it, achogera bogezao nekera ku macho mugenti oli lubuto. Olabe emisinde gyagenda. Zechovola ba Josh, omuvubuka alina kasatandika okungamba ebigambo bino wammanga. It's not for me. Ebiriwa. Nokera ku machano nzalira omwana kiwala gwe. Ye ndaba ntyanga ngenze wamu. That's bullshit. No, there are people who are real. No, those are your games now. That's where the problem is. Those are your games now. Togera kumanya ali real. Wapi mwana muri the only thing nachibagamba na abakazi bebasinga obubbi. Muri ba because abakazi lwachi ngamba ti babbi. Zosigenda modda moyo. Lwachi ngamba ti abakazi babbi. Gwe lwachi ngamba nti nno mwana wange ngate si wange. Kisinzira katika nkwenso lwaki ebintu ebyo bibaawo. Okusookera ddala. Ninayo mukwano gwange yalina scenario. Yafuna omwami ne bafumbiriganwa ne balwawo okufuna omwana ne bagenda ne babakebera bonna nga bali bulungi naye omwami yali yagulirira balimba omuwala nti ali bulungi naye nga bolaba kale kya mwami kafero kyaliwo nti alina low sperm count n'oli bwe yakola ki bwe yali omuwala agenda afuna olubuto okusasayininga gana amaka for the 5 years they were in marriage nga tewali mwana afuna olubuto okukuuma obufumbo. So mutusaasire pressure y'abantu nga bakuwasizza ate okuwasa kw'ennaku zino kwa showbiz. Omwana waffe n'akugulira motoka, omwana waffe n'akukolera kino, omwana waffe atuzimbidde. That hits that lady Makago. Yeah, true that. Aba ne bwana ba houseboy kankubuulire Josh abajja kufuba nga bw'asobola. Houseboy bo wabodo bani yenna amutekeko olubuto agweke ekiswalo. I understand. At the end of that day, that takes me back to we guys. Omanyi wali abasajja bali important. Yes, nga tebagala kukkiriza. Yes. Alemezaamu. Naga sha gundi nganje bamanyi n'otulimba linda bamanyi n'otulimba naga nze nazaala omwana wange omukulu gyali. Abamu ne babatta. Zinazaala omwana we lwakuba yafa. You understand? So kati men out there, if you know that you have that issue, please be open. Be open to your partner. Reason being, ogenda omanyi abakazi bali weak emitima gyabwe. Kati ekyo kyokka maama wo omulenzi. Okuba nti ayinza akugamba nti omwana wange tonnaba namuzaalira omwana wange tomuwa mwana. Naye nga wange abakimanyi. Mama we ngamba tijja. Wange tabiŋŋamba. Mwagala nnyo naye tasaako nga lwaki omukazi oyo tazaala. No. Uliriza oyayogera lwakubabiŋŋamba. Wuliriza Josh tasobola biŋŋamba kati kakuleke. Teriyo muzadde ku nsi okwagala kw'abantu bameka. If Naro has not told you that. Diana, okwagala kw'abantu bameka. I'm not going to cite abeerayo mu kisenge.
listen ebitabimanya alina kulindirira results akyogera lwakuba alina abaana be I am not going to side you on that. Reason being kera ku makya Naalongo obeerewo n'omukazi akimanye nti olina omukazi ya 1 ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 listen how mulya mutya Prince there is no any parent atayagala kulaba ku ssanyu lya muzzukulu kituufu tekiriyo ekyo okwega ng'oyo omuzadde naye alina omutima omubi nyina poliisi yange tebayingira mu byange sebo tebabiyingira omuzadde tabiyingiramu but this is your mother I know okay where the mother comes in ebikwatagana n'essompyo nga twega abikoze bitya byange ati bibyo but you be a problem nze nkuba pulani yange ekizibu oba mukyala wo ekizibu you understand so nze omuzadde wange era nze mama wange omulaba she can call me always ankubira nanga naye Joshi what's up omwana nga tomuteekako tomuzzaako you understand eyo you get what I'm saying the nigga is 10 years wange tetuuka the nigga is 10 years the nigga is 10 years aja tyambuuza what happened what went wrong that is a love from the mother yes mama wange akimanyi n'amanyi obulamu bwo bwonna butambula alina okumanya obulamu bwo bwonna anti mama wange akimanyi okyakuba pulani yo neeteekateekayo no nze mama wange muwa reason mama wange muwa right to ask me what is going on in your life because she's my mother oshegedde era mama wange wekwera ekya naŋŋamba ti Josh you know what omukazi kati basatulula ne bw'abaani ola mama w'omwana wange era amakagula bagagenda gasasika ola mama w'omwana wange oyo kati ajja teyamusiima you understand ate aba tasobola kubeerawo nga where is she now teyamusiima oshegedde and I listen to her oshegedde namuwuliriza mama wange kubanga namugamba mama ono mukazi wange you understand kati gwe lwaki ojjawa right engamba muno tomusiima kati nawo abo abakazi nakuwa ensonga ze abo bamama baffe abo they know they've been there era yaŋŋamba you're not going to be with that woman you love her the way you want ne tojja kubeera naye where is she now yes olunaku olwaleero tuli wano ku Silverback tunyumirwa tumaze okulya ekyemisana kyaffe tuli gumite amanya agange nze Omubejja Diana Kanakulya Ssebo era nga tulina ensonga ze tuzze okutaanyaako sayidi zombi ez'abakyala n'abaami sirinzeko olunaku olwaleero lina abaami sayidi eno ababuuzeeko yes Josh MC Amplified King wano ku Life Experience Uganda. Thank you so much for subscribing, liking, commenting, and of course sharing. Big up on yourselves. Yeah man mwebale kugibeerako abali ku mukutu gwaffe ogwa Life Experience Uganda temuvaako ndi wano ne bannange kuliko CEO bagiyita batya mpozi Dispart tutunda nkoko chips byonna naye nga mujje mutuwagire naye akagagamba ku Disport Diana Sport kalimu ne muno oba DM Sport naye nga ate munnange then this stands for M stands for what? Stands for someone. You know what happens sometimes people name things according to what they know or who they are or what they did, so you should be knowing DMS Sport. You need to tell us this stands for what? For me Diana. M stands for another CEO in it. A male, a female? A female. Oh, really? Yeah. All right. Okay, so it's a female business. Yeah, it's a female business. No problem. Okay, it's okay. Nenga olunaku olwaleero nzize twogere ku nsonga etambula ensangi zino. Abaami baffe bannange mwettanidde okukola DNA oba temukyatwesiga.
oba tufuuse nnyo oba tufuuse nnyo abeezi twebase noono n'oli tetukyesigikirako ddala. Ensonga eyo Josh ogyogerako ki? Gwe nga ggwe kuba oli taata olina ku baana omwana abaana teweegaana. Josh ogenda kufaano bajje abaana fe bonna tujja bbala. Kati nkugamba ebigambo bino oli musajja muganda tonfwazi akyogerako si yakireeta naye nemala nkutukira wano era agenda baleetera omwana ogwo biological son. Bulijjo banvuma nti kya buswavu okuba n'omwana omu naye bulijjo tuli babiri. It's okay. Tulina okuba si musango okuba nti no si musango olina omwana omu naye abatulaba out there omuntu agamba kale ekyo kiba kiyinza okuba kirina abaana nga bataano. Yeah. Did you know what it feels somebody to talk about you nga aina kyakusuubirizamu but yet it's not who you are? It feels so good. You should be proud of that because there are very many people abali outside there nga baagala okuboogerako like in that manner. But okay, tuddeyo ku nsonga eri ya DNA. Now, DNA. Lwaki abasajja tukola nnyo DNA of late? Yes. DNA first and foremost etuyambye nnyo okuyola eŋŋanga ku tutalya magi. Kigambo ekyo nakiwulirako edda kiddemu. DNA etuyambye nnyo okubeera nga tetuyola ŋŋanga ku tutalya magi. Reason being, do you know how it feels okubeera awo nga gwomanyi olina omwana oba abaana out of 5 nga you only have 2 abali biological. You have 5 kids, they have been there calling daddy, mommy. You put in each and everything, all the effort, everything to see that those 5 kids, they be the same, they be equal. At the end of that day, no color DNA, out of 5 you have only 2. It hurts. Now, this is going to hurt you from that day otegeredde day. N'abo ababa abali biological, actually you could even hate them. You understand? Nti no omukazi yakulimba abaana akugambye bano abaana babo bonna otaddemu effort yonna obalabiridde obatambuza kati ove nga family ezimu nga ziri stable that you can travel with your kids, you can take them abroad, you do what blah 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 everything. You first of all ogenda kusooka oddeyo emabega okuba flashback okuba nga azaalibwa omutaddemu omusimbi omulabiridde awo akuze kati let me say kati balinga mu about 5-6 years like omanyi omwana anyuma nga ali mu eyo age eyo oshegera eyo age eyo ya 5-4-6 awo olaba ekyana kyo kiri wali kibuukabuuka kizannya kiyita daddy kumba the back of it siwuwo. And now that brain goes back to the ladies. Abakazi batemu, abakazi babi. Ndi mukazi koyogera. I am telling you because really if you know it. Okimanyi bulungi omwana si wange. Lwaki oba omunka? Abamu tebamanya. No. Nze ndi mukazi kankubuulira. Let me tell you something. Omukazi gye buliva ne gye bulaga. Tasobola butamanya diro yafunye lubuto. Okuleka ngo oyo mukazi ali ddamu nga musiru nga tategeera. There are people katinze I don't want to talk about my sexual life. There are times I switch off. I understand. But do you know every time a woman sleeps with a man? Yeah? As a man I cannot even know. At the times I cannot even know. Nego omukazi olubuto okuva olubuto eruguddemu papa. Abamanyi. Mpaka woogenda odduza oba omanyi. Gamba abasinga. No, katinze no, buli omu omubiri gwe gwanjawulo. Okimanyi nti nze mbeera olubuto n'endwalirako. Okimanyi? I understand. Era bakazi bangi ababeera embuto naye nga bali mu bafuna periods zaabwe. Oshegera? Because hormones they're not the same. Hormones z'omuntu zikola ki? Zikyuka. That's why you see people ng'omuntu aluddewo ku having a sex n'amala na having a sex agenda n'afuna cycle ye ekyuka ey'okufuniramu periods ze. Yeah. You understand? Obanga obadde okufuna every 1st of Jan, I mean every 1st of the month, okay? The fact that you've taken long minus having sex, once you have sex, you're going to transfer from 1st, you even go up to like 15. Now, this is where the scenario is going to come from, and I've missed my piece.
Oshegera, I've been getting my peas on the 1st of every month. Now, because you had sex, I have reached it. I am pregnant. Kumbe the cycle does change. You understand? So kati abakazi bwe balina okutulabula fa basajja. Kati the problem comes in nti no banga webaka nono. That's where the problem is coming from. So you're going to look at who is better than who. You understand? That's where you'll take the pregnancy. Ogambe Prince, no lubuto lulwo. Nenga to lubuto lwa Josh. Because you've seen Prince is well off. Ajja kusobola mugamba. Ate ne Prince alaga nti nayagala nnyo ki? Omwana. Anti yeye ensobi gye mukola namwe. Oshegedde. Omanyi nti osobola ofuna omuntu n'akupeeka omwana n'abeera nga ate in fact oba kati mukikozesa nga abafere. Olina ga nonzalira omwana gwe kikanaakulya gwe. Buli kimu mba nkimaze. Some of us jukira as women twagaza emotions. Waba wagenda okitwala. Bagamba ddole bagamba ataneetuuka atategeera oba n'emyaka emeka. No, buli mukazi n'emyaka enkaaga balimba omukazi. Abamu. Ku mulembe ki? Guno gwennyini. Abamu. Nange wendi wano bakyanninda. Ani? Abasajja bali. Omanyi be wakalimba. Nakalimba ki? Ze sirimba mbutaveeyo. Abamu bakyogera. Sirimba mbutonzi. Abamu bakyogera esebe gyogambye muno banege kidana no malonza ali omwana. Abasajja abamu bakikozesa okufuna omuntu of the influence of, like, let me say, if like you're charming, you're nice, you're blah blah blah. At the back of it, akyogera bwogezaawo nekera ku macho mugenti oli lubuto. Olabe emisinde gyagenda okuzza. Ba Josh, omuvubuka yenna kasita atandika okuŋŋamba ebigambo bino wammanga. It's not for me. Ebiriwa. Nokera ku makyano nzalira omwana kiwala gwe. Ye ndaba ntya nga ngenze wamu. That's bullshit. No, there are people who are real. No, those are your games now. That's where the problem is. Those are your games now. The only thing. Abakazi bebasinga obubbi. Because abakazi lwaki ngamba nti babbi. Zosigenda modda moyo. Lwaki ngamba nti abakazi babbi. Gwe lwaki ongamba nti nno omwana wange nga tesi wange. Kisinziira kati kankuwa ensonga lwaki ebintu ebyo bibaawo. Okusookera ddala. Ninayo mukwano gwange yalina scenario. Yafuna omwami ne bafumbiriganwa ne balwawo okufuna omwana. Ne bagenda ne babakebera bonna nga bali bulungi. Naye omwami yali yagulirira. Balimba omuwala nti ali bulungi naye nga bolaba kale kya mwami Kafero kyaliwo nti alina low sperm count. N'oli bwe yakola ki? Bwe yali. Omuwala agenda afuna olubuto okusasayininga gana amaka. For the 5 years they were in marriage nga tewali mwana. Afuna olubuto okukuuma obuki? Obufumbo. So, mutusaasire. Pressure y'abantu nga bakuwasizza ate okuwasa kw'ennaku zino. Kwa showbiz. Omwana affe n'akugulira motoka. Omwana affe n'akukolera kino. Omwana affe atuzimbidde. That hits that lady Makago. Yeah, true that. Aba ne bwana ba houseboy kankubulire Josh. Abajja kufuba nga bwasobola. Houseboy bo wabodo bani yenna amutekeko olubuto. Agweke ekiswalo. I understand. Then, at the end of that day, that takes me back to we guys. Omanyi wali abasajja bali important. Yes, ngate bagala kukkiriza. Yes. Alemezaamu. Naga sha. Gundi nganje bamanyi n'otulimba linda kubamanyi n'otulimba naga nze nazaala omwana wange omukulu gyali. Abamu ne babatta. Zinazaala omwana we lwakuba yafa. You understand? So kati men out there, if you know that you have that issue, please be open. Be open to your partner. Reason being, ogenda omanyi abakazi bali weak emitima gyabwe. Kati ekyo kyokka maama wo omulenzi. Okuba nti akugamba nti omwana wange tonnaba namuzaalira, omwana wange tomuwa mwana. Naye nga wange abakimayo. Ni maama wo ngamba tijja. Wange tabiŋŋamba. Mwagala nnyo naye tasaako nga lwaki omukazi we tazaala. No. Uliriza ayogera lwakubabiŋŋamba. Wuliriza Josh tasobola biŋŋamba kati kakuleke. Teriyo muzadde ku nsi kuno. Bagamba okwagala kw'abantu bameka. If Nalo has not told you that. Diana, okwagala kw'abantu bameka. I'm not going to side with you on that.
listen ayina kulindirira results. Akyogera lwakuba ayina abaana be. I am not going to side you on that. Reason being, kera ku makya Naalongo obeerewo n'omukazi akimanye nti olina omukazi year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Listen, how? Mulya mutya? Prince, there is no any parent atayagala kulaba ku ssanyu lya muzzukulu. Kituufu. Tekiriyo ekyo. Okuleka ng'oyo omuzadde naye ali badwana ng'alina omutima omubi. Nnyina poliisi yange tebayingira mu byange. Sebo, tebabiyingira. Omuzadde tabiyingiramu. But this is your mother. I know. Okay? Where the mother comes in. Ebikwatagana n'essompyo nga twega abikoze bitya byange. Ati bibyo, but you could be a problem. Nze nkuba pulaani yange tajja kuina ekizibu. Amanyi oba mukyala we yali ekizibu. You understand? So nze omuzadde wange era nze mama wange omulaba. Mama wange omulaba. She can call me always ankubira nanga naye Josh. What's up? Omwana nga tomuteekako tomuzzaako. You understand? Eyo pressure you get what I'm saying? The nigga is 10 years. The nigga is 10 years. The nigga is 10 years. So hajati ambuuza, what happened? What went wrong? That is a love from the mother. Yes. Mama wange akimanyi. N'amanyi obulamu bwo bwonna butambula. Anti mama wange akimanyi. Okyakuba pulaani yo n'enteekateekayo. No, nze mama wange muwa reason. Mama wange muwa right to ask me what is going on in your life. Because she's my mother. Oshegedde. Era mama wange wekwera ekya nangamba ti Josh, you know what? Omukazi ono kati let me give you an basatulula ne bwaba. Ola mama w'omwana wange. Era makagula bagagenda gasasika. Ola mama w'omwana wange oyo. Kati ajja teyamusiima. You understand? Ate abatasobola kubeerawo nga teyamusiima. Where is she now? Teyamusiima. Oshegedde. And I listen to her. Oshegedde namuwuliriza mama wange. Kubanga namugamba mama ono mukazi wange. You understand? Kati gwe lwaki ojjawa right ngamba muno tomusiima. Kati nawo aba bakazi abakulu. Nakuwa ensonga ze. Abo bamama bafaabo, they know they've been there. Era yangamba you're not going to be that woman. You love her the way you want. Yetojja kubeera naye. Where is she now? Kyebava batugamba nti eriso ly'omukulu awadde. Nze era mama wange. Mama wange. Tano wange. Omuzadde bababuulirira ennaku. Nze mama wange tano wange kati neddala era alabye status yange. When I was sick nga ndi ku kitanda. Ekyo kyanjawulo. Listen. Afunye panic gyafunye. Kubanga mbadde like I was sleeping like this. Kati ye alabye nga face ezimbye. You understand? Kati gwatagambye waka nga taliyo. Nange bwe omulwadde ekyo ky'obulwadde abambulamu bwange era n'amaka gange out. Era nekiri mama wayi n'okubaawo wadde abazadde wadde abanyazaala abamu yogera mazima. Yes, Prince, you're right. In your disguise. Naye nze omuzadde. That's me. Mama wange oyinza obutansalira okugamba nti yagala ono yagala ono. Oshegede naye wenkuleetera omuntu nekugamba mama this is her. Embrace that is okay. Oshegedde nange bwe mugamba alina kimanya gyali naye ate sikumbuuza waayi mukazi nga tannaza kuki yayingira mu kisenge. Naalongo waliwo ebyana bye twezaalira nga tubyezaalira naye lamudda kiri mu hontinga. Nsonga ya DNA mwe bakanaaluzaala abakyala bamutuleetedde obuzibu obwo bwonna kubanga gwedde wano oba okimanyi mwana si wanyu wa musajja ate nga ye Josh tamanyi naye ggwe ng'omukyala kazaala mwana era bagamba simanya nnyoko nga tannakola ki tannafa teweevumangasi nedda mukwano tomanya kikaakyo kyekiri kye batugamba mbu maama we asobola okuba nga waali nga muli wa Josh naye nga ye asirisa akimanyi eryamu yaani era busobera okumakya ku makya n'awulira nga kimuzitoyeeko kitegeera n'agenda n'agamba kakati mumanyi ekiriwo omwana oyo gwe mulaba oyo omwana oyo mukulu omwana wa Prince Liam si wa Josh mbadde mpulira nga nkitegekedde ki ebbanga naye mpulira kinzitoyeeko bibeera bibaluma. So kati nze
era neevuma omukazi ye buzibu gwe buzibu mu nsonga eyo kubanga mwe mwekuuma ebyama byammwe ate nekyobusiru kyemulina nga bwe muli awo abakyala mwekyo mugeziwala mukyemuyita amagezi neweekuuma ate ebyamakulu najja nga amagezi talina oba okategedde teyankubidde essimu kale awo wenyini ngenda kukomekereza ate nako kukomekereza dana kale kansooke mpolerezeeko kale nagambye ensonga esooka nenjikunyonyola nti wayinza okuba ng'omu ku mmwe takola ki tazaala kuba nammwe singa mukazi aba ayitamu eyo ensonga katono nnyo awabaawo okuteesa nepatanawo omusajja ate bameka abateesawaliwo enkola kati nenkola bw'okimanyi nti nno of recent I have a friend nze nabadde actually that was my first time okukiraba nze nabadde sikimanyi bamukubye amazzi okay omuwala yazadde n'omwana you understand kati gwe ngamba otya mbu nno ate simanyi biki they are surrogates ko yazadde omwana n'amusigaza n'abeera naye tabawuwe yakoze sente otali bawuwe no kyengamba no maama w'omuwala mwenyini nyini kati bawe taliiwo ne bamukuba amazzi okuva eri yes awo nowenzira kuba omwaka guno njazaala totwasamira kati okyegedde ekyo ekintu so kakati bano bebiki bwebuzibu kati nedda incident ya Kafeero 25 kids out of 25 naye nammwe mwegembwe ezo zonna zaali awo mbunga zikoze eki nga zimwetuumyeko awo mwana wo bamama babaana abaana bagendewa bafunye ate balagewa baddewa begattanga ne Kafeero nga begatta n'abantu abaana baddewa kati bo abaana bagenda wakale abaana abiri